Yes, nkwaniriza akadde kano wasiibye otya oli otya ngenda kusaba subscribe ng'onyigene kale Kitalo wanange mwana muwala ogolengerawo TikTok akubiddwa amasasi wali mu ggwanga erya Nigeria. Omukyalo ogolengera mu kifaananyi boyfriend we yamukubye amasasi agamutidde mu nsonga zavudde ku bwenzi okusinziza ku story eno kusana olugero n'engeri lutambulamu akiraga nti mwana muwala ono yavudde ewaka agenda ku kabaga n'emikwano gi wabula omwami yagenze okukola ki yagenze okuba ku ssimu nga kiraga nti omwati yabaddeyo ku kabaga kyabadde agamba nti ka mukwano gwe akabaga ka birthday party yagenze okuba yakasimu ng'aterowooza omuwala yali abaddeyo ng'omuwala tabangayo neyeebuuza omuwala ono yalazeewa yagenze okukola okunoonyereza n'okutrackinga essimu tyamuguddeko nga aliwa maneja we. Maneja oyo yakulira kampuni. Omuwala ono mwakola ki? Mwakola era omwami ne yeesirikira kye ate ne bukyenkera teyasuzeewo n'ewaka bokeera ku makya akomawo ssaawa nga 2 ez'okumakya agenda okunaaba. Omwami ng'asirika kye yamugiza agenze kunaaba ate nga tajjaayo mundu ng'amulumba mu kiyigo n'abeerawo ku mulyango n'amulinda n'amaliriza okunaaba. Kati omukyala yabadde avaayo bambi omusajja n'amugamba wabadde ludda bw'eggulu. Omwana n'agezaako okubanga akola ki n'agezaako kubanga ayewaka n'agamba nti nabadde ku pate n'emikwano gyange nga bwe nagambye. Omwami n'amugamba okakasa yagenze omulaga essimu details ngeri gya trackinzemu nga yabadde wa manager. Omwala yagenze okulaba nga tekina gyayinza kubanga yeegaanamu bayombayomba. Omwami n'ajjawo olubanto yamukubye amasasi mbobaana yamukubye amasasi 4 1 2 3 4 mu kifuba era omukyala n'afiirawo. Tebayinzako okuba amasasi ago gonna mu kifuba. Jjukira mu kifuba we wali sisiteemu ekwasaganya omubiri mahugwe mutima toyinza kusigalawo naawe niba bakutenda. Ebisesi nga bagamba nga omuntu ayagala okuba nga akuba aw'okutta. Bano abasefisi nga bakuba abantu amasasi nga ayagala mukuba kumutta akuba ku kifuba olusi ku mutwe ne ku kibegabega omuntu asobola okuwona ne mu lubuto bagamba omuntu basobola mujjamu n'awona naye ku kifuba awo wali delicate nnyo. Omwami no bamaze ssebo okuba omukyalo ono n'akubira poliisi n'ejja waka ne yeewaayo. Sebo ne yeewaayo byabadde mu ggwanga lya Nigeria. Omukyalo ne yabadde TikToker ate nga okugamba nga alina kampuni gy'akolamu awo. Ne maneja we ndowooza abadde munnange bakola ki beesisinkana nga maneja ssebo yejjulira ku byoki ku by'omusajja. Omusajja n'agamba ssebo ffenna katufiirwe kankutte ffenna tokufiirwe. Omusajja yakubidde poliisi nejja tyaliza na poliisi kola ku bantu kugigamba ati ne waliwo omuntu attiddwa pe kubanga abatuuze baneiba baabwe nga bamanyi ennyumba ez'ebikomera bisisi nga mubaliko ne baneiba baabwe mujjuka essasi oluusi liba lireekaana amasasi omuntu ng'okubye essasi lireekaana likola saawundi kasayaga kubeeroza baneiba ne beekangamuko ne bagamba biki ebyo. Bwe yamaze omutta bw'ati akakasa nti afudde n'akubira poliisi nejja n'ateekawo emikono ne bateekako empingo swi mayisa mpaka kufa life imprisonment ebagenda okuba nga bamusiba. Byavudde ku bwenzi. Bantu bangi bavudde nga balyakitinga mu ngeri ya njawulo okusinziira ku bannayuganda ku social media platforms ezisinga bagamba nti omuwala kyamugwanidde. Lwaki oba oyenda abantu bonna abasinga beendala kuba olusaasi nga tebannababagwamu. Naye ng'ate munnange ekintu ky'okutta omukyalo ono abasinga bagamba nti dedda lwaki yamusse lwaki teyakoze tyamugambye akwatemu ebyo byakole ki agenda okusinga okumutta. Lwaki yamusse kwegamba buli omu munnange ayogera bibye naye nga mungera okuba nga mufollowinga bw'atyo TikToker Bambi bw'eyakubiddwa amasasi agamutiddewo. Byabadde mu ggwanga erya Nigeria. Nsonga za bwenzi baawe yamukubye amasasi agamutiddewo. Kitalo nnyo Bambi mwera.